yaddi mutwe mukyala we simulabanga ko bandi mubuuza ekirevu kino kiringa kya Petero omutume. Petero mwamulabako? Petero ng'alina ekirevu bwekiti. Ne bw'ogenda e Roma ebibumbe bye byonna ekirevu kisakaatidde. Ekirevu baakimweddeko. Omusajja omukulu omwaka oti ekirevu. Omulaga yennyini munnamagye yayogedde sinze. Kale mu mateeka poliisi erina obuyinza okukwata n'okusiba abamenyi b'amateeka. Awo nno nsaba General Muhoozi Kainerugaba akwase poliisi edi mutwe. Bw'oba waliwo omusango gwe yazza amukwase poliisi. Poliisi yeba emuggalira ate naye egoberera amateeka. Ssaawa 28 bamutwale mu kkooti. Ebintu ebyo bya bulabe nnyo bassebo ne bannyabo. Bya bulabe. Era bwe bibeera mu mawanga gatabanguka. Waliwo ensonga y'okugulirira abalonzi. Nkubiriza bannayuganda mwenna okubeera obulindaala. Kubanga bajja bawa obunywebwa okubawuddiisa. Eyagifumbye oba mwagala nnyo ye omufaako n'omumufaako kukwota nga weeriira ennaku zino baddira n'omuceere. Nalabye ku mutimbagano abakyala babiri baddidde esseppiki y'omuceere bagitadde mu kiveera. Bakazi bakulu. Kale enjala bweba ennuma neeriira emmere naye kitegeeza nti ngenda kukwaga. Baba bubaasa mu bulye naye ggwe londa kyolaba ekituufu kyengezaako okugamba. Ate teyajja kukubuulira muntu mutuufu naawe omumanyi. Naawe omanyi omuntu omutuufu ayinza okukugasa mu kitundu kyo. Oba ku LC, oba ku kansola babayita baani bano, ku district bonna ku magombolola mubamanyi. Baye mu pibo na mubamanyi abatuufu be mbamulonda. Muto wange Matiya Lwanga bwanika ngambye yanawulidde tannaŋŋamba mu butongole naye nawulidde agenda kwesimbawo. Yimirirako. Tuula. Abatuufu mubamanyi. Teweetaaga kukubuulira nti ono ye mutuufu. Muleke kwefuulafuula mbu bakubuzaabuza. Bakubuzaabuza oli mwana muto. Bakubuzaabuza batya bakulimba batya. Mbeera nze Lweza mu muluka gw'Emutungo mu ggombolola ya Makindye Ssaabagabo Lufuka. Si bwe kirisewo. Mu ssaza lya Kabaka ery'Ekyaddondo ye kkojja ng'ali waka. Kakati abantu abaliwo bonna mbamanyi. Abangasa n'abatangasa mbamanyi. Kati bakulimba batya nti oli yakulimbye ate. Kubanga yakuwadde ekijjulo ky'emmere. Twalewo ekitiibwa Mutaasa Kafeero ne tulya emmere okugimala wali mu Nakwero. Twalya emmere wabula. Yali yeebaza Katonda ebirungi byamutuusizaako n'ebizibu byamuyisizaamu. Wakola bulungi n'otukuŋŋaanya ffenna. Ne bannabyabufuzi baaliwo bangi ng'ono ayogera bino balaba Katikkiro banneekulubeesezaako bano baddembe. Naye ng'abantu bali abalonzi abaawo bo tebalaba. Singa Oweekitiibwa Mutaasa Kafeero abadde wakwesimbawo abantu mu kitundu tebamutegeera nga ye. Emmere eno gy'abawadde ye ne mpisa akalwa abantu bayingira ne balya emmere neewuunya. Emmere yonna wagijjawo. Naye kyekimu n'okubaasa okugoberera amateeka. Mwe abakiise mu lukiiko bwe mwagala okwesimbawo mujje mutegeeze. Ng'amateeka agabafuga egagamba Dr. Kayondo yajja n'avuga nti agenda kwesimbawo.
Dr. Edward Kayondo eyasomera e Buddo. N'agenda ne yeesimbawo. Sipiika n'ayita mu mitendera gyonna. Akalulu ne kajja nga bwe kajja. Yaŋŋamba tebaamutegeera. Bw'atyo bwe yaŋŋamba tebaamutegeera. Naye n'akomawo era n'ayita mu mitendera nga tewali kimulobera kudda. Naye tusoboli bino bya kirwanire bya kibi. Olina okugoberera emitendera bw'oba oyagala okugenda okuvuganya. Waliwo abakozi abalala abatali ku mutendera guno, abakozi baffe mu bitongole. Omukungu Simon Kabogoza aliwo. Omukungu Simon Kabogoza yakulira Buganda Land Board, yeddira Ngonge. Yawasa mwannyinaze wa mutima naye okumpa ku nkoko lutalo. Naye alina omukozi Mwami Dennis Bugaya. Aliwo. Dennis yimirirako Bugaya, yeddira Mambo ono yimirirako. Munnamateeka kaakati n'atandika okukola kaweefube ow'okwesimbawo eyo mu Mawokota. Kaakati ne ndyoka muyita ne mugamba Dennis, njagala ombuulire emirimu gya Kabaka gino gy'oliko ani gw'ogenda ogikwasa, weeteeseteese otya? Kale tukumanyi oli mwensa, amateeka ogamanyi, tubadde naawe ebbanga gwanvu naye nga tonnagenda mu kwesimba. Sooka ombuulire gw'ogenda okukwasa fayiro, emirimu gino nga mingi. Mukama wange Oweekitiibwa Katikkiro, mbadde ŋŋamba oba ne mbuuza omukungu Kabogoza nti ono alina gw'ategese gw'agenda okuwa fayiro tyomanyi. Dennis ne mugamba togenda kwesimbawo, sooka okole emirimu gya Kabaka. Namugaanye oyo. Bw'abanga yanjeemedde ayimirire wano akyogere. Naye namugaanye, manyi ab'e Mawokota babadde bamwesunze, naye omanyi tonogeranga kizibu ddagala, ate kutondawo kizibu kirala. Oba mu mirimu gyonna. Kati ofiisi gyalimu nkulu nnyo, emirimu mikulu nnyo. Nga talina muntu gw'agamba nti ono gwabikoze nga nti abeera wano, okyali munamuto. Bwe kuba kalulu bya kwesimbawo n'emyaka 2, myaka 3 okuva leero ojja kwesimbawo. Kati sigala wano okole emirimu gya Kabaka. Naye mu kalulu si bwe kiba. Si bwe kiba. Mbasaba mwewale okwetundako ebyammwe. Waliwo abali wano abamanyi nnyo ebyobufuzi. Temwetundako byammwe, mufune amabanja amanene nga munoonya ensimbi ez'okuwenja obululu. Abantu bagwa ne basigala mu mabanja n'akalulu tokawangudde. Ate bw'okawangula bw'otuuka eri bakuwa sente eno wansi w'emmeeza ozikwata mangu kuba olina amabanja. Waliwo n'ensonga y'enjawukana mu ndowooza z'ebyobufuzi Oweekitiibwa Sipiika. Abantu ba Ssaabasajja mbakubiriza mukimanye nti ebyobufuzi biringa ddiini. Sheikh Nsubuga ono akiikirira Kabaka, abantu be mu Bwarabu awo, Musiraamu. Oweekitiibwa ono Lumaama Mukristaayo, Kitunzi simanyi na ddiini ye, Mukatoliki. Okiraba? Ono Mukatoliki, oli Mukristaayo, oli Musiraamu. Ebyobufuzi nabyo bwe bifaana, batudde wamu balina bulabe kya. Balina bulabe ki? Lwaki temukola ebintu bino nga Kabaka bw'atukutte ffenna? Lwaki temukola nga Kabaka? Mwe bannabyabufuzi. Abantu bonna tebasobola kuwagira kirubiina kyo ne bw'ozinira ku mpiso. Tebasobola. Ne bw'oba gw'osinga obugagga, ne bw'oba gw'osinga obukambwe. Tebasobola kuwagira kibiina kyo. Ne bw'oba gw'osinga obuvubuka, tebasobola kuwagira kibiina kyo buli muntu. Bwekityo bwe kiri ng'ono bwali Omukatoliki, oli Mukristaayo, oli Musiraamu, bonna Baganda. Buli omu alina eddiini ye. Tulina ebika byaffe. Oli wa Mmamba, ono wa Mpologoma, Lumaama wa Ndiga. Mukiraba batudde awo, tewali mbojja nnyo yonna. Lwaki tetukoppa enkola eno ey'abajjajjaffe bannaye mu byobufuzi? Kale mwewale nnyo embeera y'ebyobufuzi ebajja ku bantu bannammwe. Era ffe ab'omu Buganda tubeere ku Kabaka nga kitaffe.
tuli ba Luganda bitatukoonagana naye tetwatika. Waliyo n'okulonda okw'emirembe ensonga nkulu. Ekiseera ekiyise okulonda kulabikiddemu nnyo okutulugunya n'okutyoboola eddembe lya bannayuganda. Nsaba gavumenti n'ebitongole ebikuumaddembe n'abakola ku by'okulondesa okukola enteekateeka ez'omuggundu okulaba ng'okulonda mwaka ogujja kubeere kwa mirembe. Eggwanga eritaliimu mirembe liba zzibu nnyo okukulaakulanya, ate ne berikulaakulana enkulaakulana eyo eganyula abantu ba lubatu, ate enkulaakulanya ey'aboolubatu tereeta nayo mirembe. Ebikolwa ebyokuwamba abantu nabyo bititi okukuba bannamawulire babongola amannyo. Waliwo okutiisatiisa bingi nnyo tebijja kuvaamu kalungi. Kaakati General Muhoozi Kainerugaba yakutte Edward Ssebuufu gwe bayita Eddie Mutwe. Ndowooza amulanga kukuza birevu na butamanya Lunyankole. Si byange bibye, tewabaawo abinsibako. Yabitadde ku kibanja kye kennyini n'ateekako Edward Ssebuufu oba gwe bayita Eddie Mutwe ng'amumedde ekirevu. Eddie Mutwe alina ekirevu kiringanga kya Peetero Omutume. Oba lwaki abatume baakuzanga ebirevu? Simanyi bulungi. Naye Dick Kasolo yaŋŋamba nti bano abaana abawala baagala nnyo abasajja abalina ebirevu. Ebirevu biriko ki ekyenjawulo ekibibaagaza? Kaakati nze simanyi Eddie Mutwe mukyala we, simulabangako oba ndimubuuza ekirevu kino kiringa kya Peetero Omutume. Peetero mwamulabako? Peetero ng'alina ekirevu bwekiti. Ne bw'ogenda e Roma ebibumbe bye byonna ekirevu kisakaatidde. Lwanyisa obuli bw'enguzi kuba Namujingo oyo atuli bubi. Ensimbi ezandikoze emirimu Bannayuganda batandika ebintu bingi ne bakalawubirwa olw'ensonga ezitali zimu. Gavumenti ebayambe ereme kufa ku bana abava ebweru bokka. Wabeerewo enteekateeka eŋŋenderere erondola kampuni z'abannansi okuziyamba okukula. Kikulu nnyo okuzimba bannansi abafa abalina emirimu egy'enjawulo, abalina amakolero, abalina amalundiro, abalina amasomero, abalina biki. Tusaba gavumenti ensonga eyo naye egifeeko. Oweekitiibwa Sipiika, maliriza. Naye njagala kusembyayo ensonga eno enkulu. Gavumenti ya Uganda tugibanja ensimbi nkumu ddala. Tusaba ensimbi ze tubanja zitusasule tusobole okukola ku nsonga zaffe. Emirimu giziŋŋama wano mu Bwakabaka olw'obutaba na nsimbi. Nga ate gye ziri tuzibanja. Era nsaba ku mulundi guno gavumenti egirabe nga nsonga nkulu ezisasule. Wangi weewaawo twabadde n'ensisinkana n'aba gavumenti ku Lwokutaano oluwedde nga 2 Mei ku nsonga eno. Gavumenti eya wakati yakulembeddwamu Ssaabawolereza Kiryowa Kiwanuka
ate ku ludda olwaffe Ssaabawolereza wa Buganda Oweekitiibwa Christopher Bwanika ye yakulembeddemu ekibinja. Gavumenti yasuubizza ekibinja kyaffe nti egenda kubaako kyetusasulayo. Waliwo engero bbiri ez'Abaganda. Akusuubiza era Omuganda agamba nti kagambo kalungi kasuza wampisi ku lugo. Bagamba kagambo kalungi oba kagambo akalungi? Akagambo akatono oba akalungi? Akalungi kasuza wampisi. Kati nno kyabanga bwe kiti, kubanga wano olwo abavubuka bangi abatamanyi Luganda. Kati omwana bwe yeekabyakabyanga ekiro nga bamugamba tugenda kukasuka ebweru empisi ekulye. Kati empisi neefuna essuubi nti ddala omwana bagenda mukasuka ebweru neesulaawo ng'ebwamye obudde ne bukya. Naye kye mbadde ngamba tulina essuubi